Tuli ku ssuula ey'okubiri era nga tugenda mu maaso. Bonna beesasa era natandika okunyaamanyama. Omujaasi omu eyali awoonyeewoko ku bo abandi ku kkono nga n'emmundu kasooka ng'emusuuzibwa byeya yabuuka ng'ava emabega ngwe mu bulago mpoza mputula eriggwo ne mu kifuba kiŋŋunduuke oba kabe kasinge nkanukirewo. Bwe namulabira mu ndabirwamu y'ennyonyi ng'abuuse ne neeweta n'enfutubbala nga nguddekokko, namukwata ne mmuyisa ku mutwe ne mmutujja ekigo kya bugazi ne mmukomerera essasi mu mutwe n'asamba. Mpa neeyelula nva mu mbiriizi z'emu ku nnyonyi, omujaasi omulala n'agalula ekitala akimbalinge neesikawo era n'akwasa bbanga. Namufuntula ekkonde liva omwanyi ne limutandagira ennume y'ekigo Ssemago era namusikulako ekitala n'enkimusogga. Kale natebateba neeyune omwagaanya gwange. Omujaasi omu yandabuukirira n'atala gye nali ndaga ntaayize. Nasika mu mitambo gy'ekibundu kyange era kyerema tekyayanukula mpoza amasasi gaali gakiweddemu. Mu kaseera ke kamu oli yakiteeba ne kimpuluka mu ngalo ne kigwa eri. Neekwata mu kifuba era nga neeweseemu nakampola mpola n'enfukamira ku vvivi erimu era nga bwensulise n'omutwe ng'ateebeddwa. Omujaasi eyali yeezinze mu kkubo lyange yawanga ekitala n'akaada ng'ajja gye ndi. Nga ntuuseko okumpi nasikula akabundu kange ku kikondoolo ne mmuteeba olwagwa n'enziruka za mbwa. Neeyuna akafo omwali akati kange. Nga nkasemberedde nakasuka akabundu mu maaso gye ndaga emabega w'olukomera. Nakwata ku makabi gombi ne neetugga nga bwe neesitula amagulu ne ngayisa mu mpago zaago ne neemegguza mu kibira emabega w'olukomera. Nga sinnatuuka na ku ttaka nawulira ng'amasasi gasikira era nga geesooleza mu makabi wennyini bwe mbadde. Nakwakulawo ekitala n'akabundu ne ntandika okutonta. Kyokka nga wonna mu kibira amasasi gawandagala buwandagazi. Nali mbakubye enfuka esooka naye nga simanyi oba omukisa gunaabeerera. Nawulira agabwa nga gaboggola ne ntegeera nga bali kugwa kugayimbula bannoonye tokoowenja. Nali ekyengeri ng'eno sikyetegekedde era nakolima. Ekintu kyatwika bwe ntyo ne mmanya nga bubbomu bwe nagendanga nkasuka mu nnyonyi nga nziruka bwali buli mu kuzikola ogwa walugali. Kabbomu akalala kaatulika era mangu ago eddenge erikuŋŋaanya abajaasi lyavuga ne libayita mpozzi bategulewo ku nnyonyi ezimu si kulwa nga zonna zibengeya ate ne zitokomoka. Nawulira embwa ng'ejja efeffetta era ng'esalasattira mu bisasiro. Neekweka emabega w'omuti. Kale bw'eba ng'empitako ne ngisiiyiika essasi era okugwa eri nga nkaluya jjo. Neeyongera okusaalimbira mu lukeke era nawulira ng'akatozi k'embwa endala kangudde mu buufu ejja eboggola naye nga teyanguwa. Nalowooza nga waliwo eyali agikutte era nga bwe bajja. Nga batuusa wali gye nnayo yawuunuuna nga bweboggola era n'olujegere ne lupaakala nnyo. Osanga wano we lwabandukira. Kale nejja ng'ebuze. Bwe nagiwulira ng'ereese bukule ejja efuuza n'empalampa ne neerippa ku muti ogumu. Kale ng'etuuse wendi yalalama n'ebuuka nga bweboggola eyagala okungajambula. Kale neeteewuluza omukono gwange omwali basitoola ne ngikubba essasi n'egwa. Bwe nzibulula ati amaaso okugajja ku mbu olw'enswagiro gye nnawulira mu bikwabaaya nga ndaba omujaasi andeezeemu akabundu. Nate omuti ne neesuula wansi era emmundu yavuga naye ng'essasi linsubiddwa. Oli mu pulogulaamu Tuula Tusome, tukyagenda mu maaso n'akatabo kano aka Nketta mu bizinga essuula ya 2 gye tukyaliko era nga tugisoma bwe tuti. Nabaga nti tujja kukakwata mu ngeri ya mpola mpola, tetujja kukapapira. Episodes tujja bbawangayo mpola mpola naye nga ko tujja kukanyumirwa.
embwa yasituka nejja ng'etagala eyagala engajambula amamiro. Kale nasulayo omukono ogwagitangira era ng'ekyatitibanira ku gwo nagisozza ekitala omulala. Nagisamba era ekitala ne kigisimbukamu. Munnange eyali mu kaseera kano agezaako okunkuba essasi eddala, naye akabundu ke kaafaanana okuba nga kasikattiddemu. Kale ng'akyakitiibana namulumba butwefuke, yalaba mwolekedde nga n'emitaafu gyefuuza amaaso. Munnange olwakyuka ati ng'amalamu musulo, era ye ddala yagenda kipayopayo. Nange saamugoberera, anti nali sinoonya wakwogera naye embavu. Olwagguka ku byambalo byange we byali bikukuliddwa nga mbijjawo, olwo nno nga nkuukuuta era nga neekwakkula nga ndaga ebuvanjuba. Nalowooza nga bajja kunsuubira nti nsensedde mu kibira ekikunivu, ng'era balowooza nti gye neekukumye. Nayitira ddala kumpi n'olukomera oludda lwa ddyo nga ŋŋenda nkwebera era nga neekwetula mu ccuucu ate nga bwe nzittaanye obuufu emabega wange. Abajaasi bonna bandabikira ng'abaali bakyattunka n'ogw'okutaakiriza ennyonyi. Kale nga ntontedde n'okusoolimira mu nsiko okumala akaseera, nagguka mu mwasanjala ekyalo nga kimu okuva ku kisaawe ky'ennyonyi. Neevumbika nga bwe ndabirira mu kamu ku buyumba obwokyamirwamu, era mu yugoyugo obuyumba obw'engeri ng'eno buzimbibwa bubiri nga bwolekaganye, ak'abasajja n'ak'abakazi mu bbanga nga lya mayiro 3 oba 4 mu buli kkubo eddene. Najjamu ebyambalo bye nalimu ne mbisuula mu kinnya, ne nnyambala ebyekikyala, neekuba obuwoowo era n'emimwa n'ebisige ne mbisiiga. Akabumba akaali ak'okupika omukka mu bupiira bwe nakozesanga amabeere kaasumattuka ne mbugutana nga nkikiitana, munnange ne kagwa mu kinnya. Bwe ntyo nabukomereramu bikwabaayo, neebikkirira tamusiiya era nga n'ensawo enziza engalo ne nfuluma nga nkamirwa bina. Bwe mba nnaakessa bwe nti mu Ddemeezi, omujaasi owa pikipiki n'ampitako akafuumulampawu ng'alaga ku ludda eyali ekisaawe, nga kyejjempeta ensonda. Nasisinkana omujaasi ng'akangabadde ku mabbali g'ekkubo n'omugemera wala okwala ekitala ekiwange. Namumwenyera era nga bwe nzita ku maaso n'okusuulika ensige, era naye yammwenyera. Oli mu pulogulaamu Tuula Tusome, tukyagenda mu maaso n'akatabo kano akanketta mu bizinga. Ddaaki nawulira ennyonyi emu ng'esituka. Yasooka n'ebuuka ng'eraga ku ludda eyali ekibira, n'oluvannyuma yavaayo n'empitira ddala kumpi enfunda 4. Nalaba ng'omugoba waayo anningiriza buli lwe yampitangako. Kale nawenjula ku tamusiya yange era nga nkiise ku nsingo, n'okukuubira omutwe namuwuubira akalemba nga bwe mmwenya. Yagenda era okuva olwo teyaddira ddala kumpita kumpi nnyo, newankubadde namulengereranga ng'asituka akamu, akamu nga namunkanga ku mugga. Naye nga neeyongeddeko mu maaso, nasisinkana embalango y'omujaasi omulala. Yambuuza era nange ne mwanukula nga n'amatama okwesenda tekubuzeeko. Yansemberera n'agezaako okunkwata ku mabeere, naye newankubadde nga namusooza era ne mmukyukira nti tontoga nga mmukaayuukidde, ye yayongera bweyongezi kufuba bufubi kunkwatako era n'okuntigaatiga nzenna. Kale tuba tukyali awo tufaafaagana naye era nga nfubanga bwe nsobola okukugira amabeere gange ag'ebikwabaayi aleme kugakwatako, ne tuwulira eddigi ng'ejja etutula. Omujaasi ono yambuukako ne yeesimba ku mabbali g'ekkubo ng'akanaala oba kale nga ssettaala w'omu lutobazi, era nga n'engeri gye yeekabyemu tekulowoozesa nti yabadde abinuka. Nalondalonda ebyange ne ntambula nga neesiira era nga ndaga obusanyuukirivu. Owa pikipiki kale nga ntuuseeko ye yayimirira n'ambuuza mu ddoboozi ekkangufu oba nga nali ndabye ku musajja ayambadde
namuddamu nga njiwulizza era nga mbi n'ensige ate nga bwe nsuukiza ebibegabega nti simanyi. Yapaaza ddigi ye n'agenda ng'eyita ku nderya. Tuba tusomeye pulogulaamu tugenda kukomaawo we tujja okusimbulira essula ekyagenda mu maaso ey'okubiri mpanvu nnyo naye nga tujja gisomako mpolampola paka we tunaagimalayo. Mbasiibulidde wano, Mukama Katonda abankuumire, Ssaabasajja Kabaka awangaale.